Sibuli afuna sente nti taiteekeddwa kuzeeyagalira mukama bwakuyambanga nakuwa ekikumi kyo nga okifunye mu mirembe nga tobye ekibbe kale ne bw'oba okibbye akirungi n'okisanyukiramu. Pastor Bujingo olunaku olw'ejjo yatulaze machuwa mubadde nga mumanyi nti ebintu by'okusileyinga okukiringa okwosaako n'okujoga abyabo ba celebrities bemugamba nti abantu tubamanyidde mu bulamu bwabwe bw'amasanyu abulamu bwabwe bateekeddwa okubanga batambuliraawo. Pastor Bujingo n'ekijujulu kye ekipya yate kikyali kipya kati kigenda kikaddirira mba mpalampa musumba sorry ba followers mu nsonyiwe kubanga ono ye musumba wange nanga nsumba okuva Pastor Bujingo alo yagenda maso n'okubeera nga yawukana n'omukyalo oli omukyala Teddy nabeera nga amuzzaako omukyalo ono omupya sofa kati gwalina akyali fresh akozi mukyala tannaba kuvaamu nnyo baana tugambe nti omu babiri basatu bana akyali mukyala mupya manyi omugole bw'obeera tonnamuzaala mu mwana abamukyala mupya emyaka gyonna lwakeera ku machana kuzalira lwafuuka omukyala omukadde kati Pastor Bujingo ayavuddeyo nabeera nga alaga obanga ate ebifaananyi ebyo nga naye addaka mu budde bwe obw'emirembe n'omukyala bambi ne bafuna ku mirembe ne bafuna akawewo akali fresh ng'oggyeko ebyokubeera nti buli budde alina okubeera nga abikula ebitabo ebitukuvu okubanga Mwoyo Omutukuvu amwogererako okujja okubawa endiga ze wali eri okuwa endiga ze mu Kanani ne ku social media okubawa ebigambo ebizaamu essuubi ebigambo ebiri inspiration ebigambo educative n'ebigambo oluusi oba oliawo ebigumya omuntu mu mbeera enzibu gy'abeera ayitamu mu kaseerako. Ngenda kubanga nkuwaka video kano awulire Pastor Bujingo nga agezaako okubaako nga akunnyonnyola oba nga alina by'annyonnyola ku nsonga ezimu na lwaki omuntu omulamu waliteekeddwa okucelebratingirako omuntu abeera afunye essanyu ate naawe tokoma bukomi kucelebratingira afunye bufunyi essanyu naawe kennyini kirungi n'obeera nga olumu weesanyukirako n'otalinda kumala kuzikola ziwere banno abakusanyukirako bakumala kutuuka mu kaseera kasanyu then banno balyoke bajje nabo bakubeerenga abakusanyukirako awo angenda kubanga nkuteerako obutereevu ka video kano era ndooza nga soogedde bingi munzikirize ansooke nkusabe nga sinnakuteerako ka video kano okunsubscribingirako ku YouTube channel eno emanyiddwa nga Wonderboy UG ne ku YouTube channel eno endala kwolabira oba kwowulirira Viki Exclusive ndi musanyufu nnyo ndi mumativu nammwe ba subscribers bange bennina akale ndooza katika tugende mu video neera kansooke nkujjukize nti atuteekebwamu ensimbi bannaffe be bayita ba Ronnie and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road awo oluguudo olwo lubabuzaabuza nnyo naye nga luli ku Jinja Road ekireka oba wakava ku Share Road then oluguudo baluyita Kamuli Road osobola okubeera nga abo basangawo bulungi n'ofuna ebyuma eby'omulembe ebikuba emberenge n'ebyuma ebikuba ebinyeebwa okusaako bannaffe aba First Grade Designs era nga location yaabwe ebeera awo ku Salama Road ewakulekane namba zaabwe ez'essimu zibeerawo awo mpolampola nga ziyitaayitamu osobola okwefunira ebyambalo eby'omulembe ate era butereevu naffe ne tuba nga abasobola okutufujjirira omusimbi okutusaako video zino kale katugende butereevu mu video era yeeno. Kofi ya kuisiza ate. Kama favors we. Bana enda munyunyo. Kusumba. Kofi ya kuisiza ate okubera kula cyane. Okabandi bakofi bogera kochi. Ebimbi byetaga mulago. Musumba ngabwo mukuba sumba batugende basupporting abaana abato. Kufunga abasumba abato kinene kifuna mu. Ansiza gama nti nze nsinzo abasumba balo supporting abaana abato. Buli muntu alina engeri gya supportingamu. Nayenze ku lwange ekirooto kyange okukolagana n'ababuulizi banjiri bonna. Bano babuulira enjiri mu nnyimba nze nenjibuulira mu njiri direct kazinda ku kituuti. So buli akola omulimu gw'enjiri mukozi munnange era mukama waffe alyoku mba njagala nange ansupportinge nange musupporting. So kyekola abaana abavubuka nga Deniseka abasinga bali mu njaga abasinga bali kibuga kakibuga omuvubuka oyo omutambudde n'ayagala okubeera nga kibuga beeyunire Katonda. Deniseka mwana muto n'abato abalala bangi abayimba naye abo babeere ekyakulabirako
bali babalabireko toyinza kunenya mwana nga tannakyalabirako kati ffe tulina okuwagira bano abavuddeyo babeere ekyakulabirako kirungi bali basobola okuba nga bawangulwa. Kiseka oyedde nakugamba nti alina ddiini eno ki ekyakugira mu bwongo bwe ng'omusumba? Nti akuze kubanga okwolesebwa kutandika ng'enkoko bwetandikira mu ggi oluvannyuma Katonda n'akola ekintu n'okyongera ku leva eddako bw'aba agenda ku bujanjiri mu leva eddako tuba tunamuwagira. Omuvubuka nga Kiseka atannawasa advice gy'omuwa asooka akola muvubuka byakola teri kintu kibi nga kubuuka ddaala era bw'oba olabye abantu abakulu abaabuuka eddaala enviiri nga zino ez'abaana abaana ayagala zikolera emyaka gyange kiba kikyamu. Pastor, obuliridde abavubuka oza ki ekitera okulemesa obufumbo bw'abavubuka okulastinga? Simanyiyo bavubuka abaali bali babufumbo oli kyosobola boogerera ate abantu abakulu nga twalabeko ne pasita buno mangi eri era nga naye obufumbo buganye n'agenda ne mumawulire ng'akaabira omusajja. Njagala nnyo okugenda ku rekodi bwe twabadde tutandika neyabuuzizza obulwadde bwa covid nga tetuzze mulago namuganye okumbuuza bwebitokuti buli ekikwatagana ne music mukimbuuze ekirala kyonna mukinsonyiwe. Nga tetutera kulaba ng'osupportinga abayimbi abalala tulaba osupportinga Kiseka olina abayimbi abalala olwaleero gwe lwosoose okujja mu lukuŋŋaana naye abayimbi gye babeera bakimanyi nga buli omu musapootinga. Okay, Kiseka bubaka ki bw'owa Daddy? Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Ronald Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza covid batuulako njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi simanyi nti buli popcorn abwatuka kati bali nyantisaanyizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyeetaze emberenge ezo ne akuumaako tujja batubikutuusaako wona wooli. Ne Ronald Sons Kireka bayinza kuma akasika popcorn sikamasanyalaze weyambisa matuma ndagasigiri. Nkwanjulira program zola munna ku Viki exclusive ya YouTube channel ngolino muwerezawo Priscilla Suvilio Mukwano ngambera ne Viki Genius the songwriter go na yagala kuzulira omuntu okuzulira omwagarawo totally sure of him or her oba omudautinga jangu go in on your YouTube and type VIC Viki exclusive tumukuzulire feke tugatula ke tugata era ke twawula abala tukuzulira kyo yagala okumanya share like comment okonene kade akwagala n'engeri ey'okubiri ng'akubuusabuusa akati saponha ye bwabambuusabuusa ate bamunsibako anoonye gwakiririzaamu nyabo katusuubire owulira lindako okuliyakitinga okubuulira omwami n'ensonga zo.